Omusumba Ly'obufumbo Bujingo y'omu ku bagenyi ababadde ab'olubatu abayitiddwa okujja okwetaba ku kabaga oluvannyuma lwa Minisita Yagattiddwa okuyisa ebirayiro ne mwana munne Nambi Beatrice ng'omukolo guno gufundikidde eggulu. Ono yeegasse ku bakungu balala beetabye ku mukolo guno okubadde amyuka akubiza Paalamenti y'eggwanga Thomas Tayebwa, Nampala Gavumenti Hamson Oboa, Ssaabalamuzi Owiny Dollo n'ababaka ba Paalamenti. Omusumba Bujingo abadde awerekeddwa ku mukyala Susan Makula ate basobodde okuba nga basisinkana abagenyi ab'enjawulo mu basobodde okuba nga ate bawayamu mu ngeri ez'enjawulo nga ku bano kwe kubadde n'amyuka adumira poliisi y'eggwanga James Ochaya. Mubaka w'omusumba Bujingo agenze maaso n'akubiriza abavubuka okusooka okukulembezanga Katonda nga tebannasalawo kintu kyonna n'abajjukiza n'okubanga tebannasalawo muntu gwe bagenda kuwasa basooke kumwekenneenya. Abavubuka balina okukwatira obufumbo naye beegendereze bakikwate mpola. Mu nsi muno omuntu alina okukwata choice bbiri enkulu. Esooka omwoyo gwe gukwasa Katonda. Tebakulimanga nti bw'olifa nga bagamba nti omwoyo gwe kati baguwadde Katonda agulamuze ekisa. Gwe wennyini gukwata ogukwase Katonda. Ekyokubiri ky'olina okukola kwegendereza nnyo ng'owasa, kwegendereza nnyo ng'ofumbirwa. Towasa era tofumbirwa kubanga okutte excitement y'embaga z'olabye oba z'obaddemu. Wasa mukwano gwo. Kwata mpolampola ozuule mukwano gwo mwewase. Yes. Mwebala basooti. Mu ngeri y'emu Maama Susan Bujingo naye n'obubaka bw'awadde okusinziira bw'alabyemu omukolo guno. Omukolo twebaza Mukama, omukolo gubadde mulungi, guweesa Mukama ekitiibwa, naye twebaza Katonda tubadde kitundu ku mukolo guno kyekisinga, naye twagala okongratulatinga ow'ekitiibwa Honorable Nobert Mao ne mukyala we Beatrice Mao ku makula ge batuuseeko. Abamu ku bakungu abatuntumidde mwana kwe kuli atwala ebbango lya bannamateeka Frank Thembi, ono atenderezza Mao ngeri gyeyisaamu ne kubeerako n'omubaka okuva e Butale Yusuf Mutembuli atendereza Mao okugatta abantu mu mawanga ga Uganda ssaako ne Minisita omubeezi w'abakozi Grace Mary Mugasa naye asigadde nga yeewuunya omukolo guno. Mao has always been a man of the people, and Mao is somebody who has friends and connections from all walks of life. So it's not surprising that at a function like this, you get everybody from all parts of the country, from all parts of the world. So it's an opportunity to celebrate love and to celebrate Mao and Beatrice and to wish them the very best in their future together. Kandi nkusiima habwokuba omukuru Nobert Mao akubaza n'abantu boona, takugendera mu ddiini, takugendera mu parties, kyonka akubaza n'abantu boona kandi alingonzi y'abantu muno nikyo ekireetereize abantu bayingi okwijja habugenyi bwe. Nobert Mao omulabye wano ffena buli kibiina weekiri wano nga tewali kweyawula, buli wa ddiini ali wano tewali kweyawula, buli tribe eri wano tewali kweyawula, Uganda yonna eri wano wa gulu. Si lwakuba nti tuze tunoonya kulya mmere, si lwakuba nti twagala nnyo kuwitinesinga, naye twagadde kulaga bannayuganda, twagadde kulaga Nobert Mao nti kyokola ekyo okugaata bannayuganda bonna okuba nga tutambulira wamu ffenna tulina okubeera wano tuwitinesinga ekigenda mu maaso, era twagala kumukongratulatinga okuba nti afunye omukyala. Ebyo ng'obitadde ku mabbali ssaawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Twadong naye abadde musanyufu wa byansusso naye n'anyonnyola bannayuganda bagenze maaso n'okwogerya Mao ng'abo abadde awasizza ng'obudde buyise. Because others will say, oh, Mao is now 50, it's too late to marry. No, it's never too late. Once you get the one you love, you can marry at whatever time. And it's always good to have a settled mind, settled family, and a settled relationship. And that's what we are here to celebrate. Omukolo guno ate gwetabiddako n'abaka Paalamenti ab'enjawulo ng'omubaka okuva Gago David Lagon naye asanyuse ku mukwano gwolesebwa. Function has been the most powerful function in northern Uganda. If you see the numbers of people who turn up for this function from all over the walks of life, all over the country, we are very proud for our brother, our senior brother, our elder, Honorable Nobert Mao, for bringing the wedding home. For the local people to learn, for the local people to be encouraged, for the local people to take an example from what he has done. So we are proud of him, and we are very happy. This wedding has united Ugandans.
irrespective of the party affiliation, irrespective of the religious background, irrespective of the cultural background. The event from the traditional marriage up to the wedding. But my key message from this event is how Chairman Mao has managed to bring every part of the country into this event, even those from abroad. If you look at the arrangement, there are those from Rwanda, there are those from central Uganda, from western Uganda, from all parts of the country that have converged in Gulu, in northern Uganda. So for me, it's just a message of unity. It's not a partisan thing. It's not about DP or NRM. It's more about unity and the issue of marriage. It brings clans, brings families together. So today we're celebrating marriage across the country. So I just see a message of love and unity for me. Embaga emedde ya byafaayo kubanga amazina ag'ebyobwanga ag'enjawulo gagenze mu maaso n'okwolesebwa. Ku Raso TV eggulu lino lusakiddwa Grace Girinya, Eric Sebalamu ne Edin Subuga Omunyo.